Tumulanjanira mulanjanizi Museveni afe buki bufi twakalangire mukuuka mwa presidenti nga bale bakola ki nyibiridde wano mu kanisa eno bannange mbasawo essaala yange mugiteekeko enyesira oziramu essaala ya muganda wange muddu awulira tubasabire nga bafe ate babafude bafe akabenje ak'amaanyi kubanga ne bayibuli etugamba nti omulembe okulira nga gwonoonye ndikuzikiriza. Ekyo si kitabo kitukuvu byetwogera si byaffe oluusi. Tusabenga emirembe ng'egyo egivudde ku nnono ya Katonda bafe ekikutuko. Bino tubyogera emisana n'ekiro ne tubyogera kuba ffe twalagadde we batuziika. Enjala embeera gye tulimu kaakati n'ogenda okwegulayo ka sukaali ka 15 n'ogenda okugula ka sabuni nga nako tekakola ki tekalumikako tugeze kawunga nako tekakyakola ki tekakyatuukako gwe nange omulanga guno Abakuku gwe yali akulira Katonda naffe olwayo gwe tukola ki gwe tuliko nga tulajanira Omukama nga tumuga nti ayi Mukama tulituusa ddi okuleekaanira tunatuusaawa. Nze nyiniriza abagenyi mu ekereziya nze defense w'ebyokwerinda ku kyalo ate nze chairman ekiseera kino sijja kulwisa abagenyi balina gye balaga mu namba ise mujjewa. Nze mpuliriza bulungi nnyo ebbanjiri era etugambye tunaakomawa okulajana okumulajanira fenga aba NUP Mungu atwalukudde ennaku zino amafuta kati gagenda ssebebwa tumulajanidde ebbanga ddene nti omusajja atubbye Museveni atubbye ekimala paka lyatwalukudde n'atugamba nti amafuta gasigale wano. Kibadde kya bulyaza amaanya nnyo kubanga ffe wanafuta tugagula kakaaga ng'ate eri bagenda galongoseza bweru ate gamale gadde. So Honorable Kyagulanyi Ssentamu Pulezidenti eyalondebwa ensonga eyo agikolako era tusuubira n'embeera ya sukaali era ayagala kugikolako era yatandise okugikolako. Mwami Museveni gy'abadde atandise okujja obuyambi bamunyiza ennaddi takyasobola kujjayo obuyambi. Kati obuyambi bwonna bugenda sigala wano ffe tulina okwekama bwe banaamala otukama ne tukakasa nti omusajja atunyize era tujja kweyiwa mu nguudo tumutwalaganye. Naye kati nga tanaba tunyiga bulungi tukyamulesemu n'akalembereza tubasaba essaawa ya wiso bw'eneeba etuuse bane munansonyiwa yadde ndi mu kyaki ne vanjiri yatugambye munaakomawa okuyaayaanira ffe munnange ze wevanjiri gyempiseemu era omusumba yagikoze eki musomesa agitusomedde tumulajanidde Mukama ebbanga ddene era nakati tukyamulajanira kyessaawa y'okujjaku nakyemalira ng'akyalemeddeko mu n'ebyekisa egaanyi waffe ne tubakakasa nti akalo kakyasobola omuggyako tumulanjanira mulanjanizi Museveni afe buki bufi twakalangire mukuuka mwa presidenti nga bale bakola ki nyibiridde wano mu kanisa eno bannange mbasawo essaala yange mugiteekeko enyesira era mbasana bweka mugenze mu kibumba mugambe essaala y'omugole bagiwulirize masha Allah yalukwesa essaala y'omuddu oyo omusajja afe bufi. Enaffe ne tukwata abaana baffe tusindise ku masomero ne tubagamba mugende ku nguudo mwekalakaasi olw'amafuta g'omukulu omu tubanga abatategeera bye tukola ki kubanga wabayogeranga manzi amafuta gange kooti zange ettaka lyange buli kimu kiki kati abantu ngaabo ziramu essaala ya muganda wange muddu awulira tubasabire nga bafe ate babafude bafe akabenje ak'amaanyi kubanga ne bayibuli etugamba nti omulembe okulira nga gwonoonye ndikuzikiriza. Ekyo si kitabo kitukuvu byetwogera si byaffe oluusi. Tusabenga emirembe ng'egyo egivudde ku nnono ya Katonda bafe ekikutuko. Bannaffe ebigambo bingi naye tulina wangi otugenda okukola ki okutuuka. Tusaba mu abasigadde emabega tubawadde omulimu gumu kutusabiranga ffe ebisigadde tujja kweyimba mu bantu abo mu buli ngeri yonna ekola ki wamuffe kyekituleese kugatta ddoboozi okulaba nga ensonga yonna luli twali mu kansu
era ne tugamba kawunti ebikola bye mukola essaawa zino mukola kwekusa abantu mubasaba ssente bawa emirimu buli kimu kye mukola kya ssente so era mujja kuwulira munaku ntono nnyo nti kawunti twagaddewo ofiisi ye kubanga nga bakansalazi tuvunaanyizibwa ku mirimu egikola ki so mubiwuliranga siddalu tukibagambyeko mutusabire kigende mu maaso kubanga tetujja kukkiriza bintu ngaebyo kugenda muki nga naffe tutumula wakiri nkulembera ekisaanyi ekimu ne banzijjayo olwokukola ekitaasa Kayunga ate nga ffe bakulembeze ab'omulembe guno abali bunaanyizibwa ku mulembe ogukola ki okujja so basaba ne banyabo olwaleero tugenda kutalanga Kayunga Sub County nga kyetusinga okwetaaga kwe kulaba muganda wange ono ensonga yonna gy'aba aleese fulo ya kanso ekisinga otutaasa ziba namba z'abantu ffe nga bakansalazi olwedde abaliwo ojja kwesanga mu bakansala abasinga oteesa nga be bano abakola ki abali wano abasigadde nga jasooka kubuuza kansala nkole ki kitegeeza we can easily influence them okukola kyonna kyonna ekitaasa Kayunga ki Sub County ate era tuli kumpi genda mu annual budget conference eya 2022-2023 nga twagala tutuuke mu bitundu ebyenjawulo Kiwonza Abunyumya Nsotoka Namulanda n'ebifo ebirala byonna tugende okutuuka mu budget conference ng'omukulu ono wagamba nti twagala akakubo kali akegombolola wakiri bongere kugombolola lyange ssente diddeege nga kikola ki kitegeerekeka okungubaga 5 olusooka jjukira ayi Mukama ebitujjidde tunula olabe okupimibwa kwaffe obusika bwaffe bukyuse okuba obw'abannaggwanga ennyumba zaabwe okuba ez'abatali baamuno tuli bamulekwa so tulina bakitaffe banyaffe balinga bannamwana ennyumba zammwe zigenda amata gammwe gagenda kasukaali kamuno twakavaako tetujjajjanja batufanga mmese mulaba tuko mukyalo eyo abantu bakyasoma n'abasoma tebalangi bagenda kukola mirimu n'abagenda ebwe bafanga mmese embeera eyo noonese ebyaffe byatwalibwa awatali baamu ne Mukama tumulajjanira olunaku lumu atukole bulungi omukulu yasabye essaala kamiira akaseera ketulimu kakazigizigi akaseera ketulimu tekaliiko tobono wa NRM oba wa NOP oba wa FDC fenna katunyigira wamu sabuni bwabeera ng'agula nusu kanaana tebagenda kuseera wa NUP eka oba ne wa NRM nawe ogenda kubeera ng'okola ki onyigibwa kimu tusaba tugatte wamu fenna emikono n'obwongo bwaffe tubeere nga tudda eri omutonzi tubeere nga tumwegayirira kubanga waliwo ebimu etulaba nga biganye wabula nga Katonda yagenda okukola ki okutukolako tubakubiriza be tuba tusaba essaala tuweeyo eggwanga lyaffe Uganda tuweeyo abakulembeze baffe naye ate awo be tulaba nga babi nnyo at least tusabe Katonda abeere nga abatwala mu mirembe Omukama mulungi obudde bwonna kakati nga bakansala bamwe aba district wamu n'abeegombolola tulina enteekateeka bwe twali tusaba obukulembeze obwaffe tetwabujja nnyo masabu twabujja era mwatugabanga masinzizo nga tutambula twegayirira Mukama nti Mukama bw'aba atulabamu empeke emera eri abantu b'ekitundu kino akkirize bwetwazike ku buyinza era yakikola mwebale nnyo ebiro ebyo okutulondoba mu bangi tulina enteekateeka nga gye twayita nga tusaba obuweereza ate okuddayo ekisooka mutulabe bwe mwabulwa ekyokubiri okubategeeza ebitonotono bye tukozeeko wamu ne bannaffe mu bukulembeze obw'enjawulo wamu n'okutegeera okusomoozebwa okuli mu bitundu byaffe okufuba okulaba obuweereza bwe mwali mutusindika kisooka mwatulagira okukolera awatya kakati mukolera awamu tiimu eno nabannaffe abakyatwegattako tufuba okulaba nti okusoomoozebwa okusanga Kayunga Sub County ne district
tukugayizagayiza wamu. Bwe mwatusindika ne afuso n'amatovu mwatusindika okusaka omukwano ku disitulikiti, era kyemuva mulaba ne bannaffe abakyatwegattako. Ensonga yonna eyakayuga saabukawunti bwe tuba tujanjula mu kanso ya disitulikiti tulina abagibaakinga nga bakansala bannaffe. So tugenda tambula olunaku lwaliro okutegeera ku bizibu ebinyingiriza Kayunga Sub County nga Mr. Kagira bwe naaba njogera ku kintu kya Kayunga Sub County naye akakasa nti ekyo nakizuula nange kikola ki kituluma. So n'olwo ebigambo ebyo tetwagala nnyo kumala budde buyitirivu, nja kusaba mukkirize. Embeera gye tulimu kaakati n'ogenda okwegulayo ka sukaali ka 15 n'ogenda okula ka sabuni nga nako tekakola ki tekalumikako. Tugeze kawunga nako tekakyakola ki tekakyatuukako. Gwe nange omulaba guno abakuku gwe yali akubira Katonda naffe olwayo gwe tukola ki gwe tuliko nga tulaajanira Omukama nga tumuga nti ayi Mukama tulituusa ddi okuleekaanira tunatuusaawa okulaajanira n'otokola ki n'ototuyamba. Mu bulamu bwaffe obw'omuntu tulabanga Katonda atakola ki ataliyo oba atawulira ki saala zaffe, naye Omukama atugumya olwaleero ng'atugamba nti okubonaabona kwe mulimu obuzibu bwe mulimu si yenkomerero era si kwe kuzikirira kwammwe, wabula oyo atalina kukkiriza mu mutima gwe tabeera na ssuubi. Ate bwe n'otobeera na ssuubi buli kyokola kyonna kikoma mu ki kikoma mu kkubo kikoma mu bbanga. Omukama atugumya n'agamba byonna bye muyitamu nkola ki mbiraba era mbimanyi. Kikiba twagalako okukkiriza kwaffe tukuseemu okugumiikiriza. Buli lw'obeera n'okusuubira mu mutima gwo ng'olina okukkiriza ekyo ky'osuubira omanya nti Omukama ajja kukola ki ajja kikutuusaako era ajja kikuwa. Yesoma erisooka omulanzi Abakuku agamba Omukama ndituusaawo okulaajanira. Olwaleero ffe abantu b'essuuka tugamba Omukama tulituusa ddi okola ki okulaajanira n'ototuwulira n'ototuyamba, naye Omukama ali wamu nani naffe. Omukama bulijjo ali wamu n'abakola ki n'abamukkiriza. Okukkirizibwa kwaffe akukola ki akumanyi bulungi. Tusabirenga abalabe baffe Mukama naye basinga okwagala ebisigaali tubirekere Mukama najja okola omuki aye Katonda kitatuolekesa tukutengeza tukugunza tukusaamu ekitiibwa. Mukama tutwala olw'ekirabo ekyola oba tutwebaza ekirabo eky'abantu bano abatuyimiridde abafamire mu maaso gaffe nga bazze balina obulungi. Essomo lyaffe tusobola tugambye omulanzi nga nti alajanidde Omukama naye tusaba okulagira nga tawulira essaala ze. Naffe tukkiriza kubanga olunaku lwali lubadde lwakukkiriza. Tukkiriza nti Katonda awuliriza okulajana kwaffe, Katonda awuliriza essaala zaffe, era tulina essuubi tujja kukola olunaku lwonna nga tukolera ekikola ki tetwetaaga. Mukama tetukusaba omulimu omulungi gwatandika mu bantu bano, Taata bawa amaanyi n'obuvumu basobole okumaliriza obulungi batuuke mu kigendererwa kyabwe era basobole okutuuka ku buwanguzi mu byonna byebakola. Kuba Katonda entulo yaffe amiina yaffe tubeeyansiza tubakuteekasa yaffe Musomesa tweyanziza. One, eh? Sorry. Mukama yebazibwe mukoye amukoye mukoye